akasajja ako akaliwa akasajja kakalina omutwe okalinga olugosi lw'embizi kasajja ki bakayitaani ate kali mu investment authority ali mu investment authority kalina olutwe bwe bubbya bulina okukubibwa amasasi wano ke katandika national security fund Nssf yes ne kagamba nti abantu bafune mmiliyoni simanyi miliyoni ntwerabidde kaliikira mu ttaka tekalimu muno mu mawulire kasajja gwaliikira mu ttaka ng'odduka kali muyumve katwala n'ettaka lyange nja kuwandagaza envunyu olunaku lumu mu mpale oba walitwala kasajja gwe nja kuwandagaza envunyu mu mpale ke katandika and this manager of National Security Fund ono gwe bagoba gwe batwala Nssf yes and the board were idiots the board was composed of idiots kati ono ng'omusajja tayimu yeeweddeko bwe bakukola tayimu yeeweddeko linyo oba no linyo contract yeeweddeko. Let us look at National Security Fund. Nssf National Security Fund means any government in power will give you your money. Jebakuterekedde. National Security Fund started during Obote's time. Obote yagitandika. Yes. Era ekyo ekizimbe Obote yakitandika. Ekya Nssf. Yes. It was started by Obote because Obote was a socialist. Nothing they have added on. Kakati National Security Fund gwe bakutemako. Ne kampuni yo nekwongererako. Okitegedde? Nkitegedde. Naye bazikuwatulite on retirement. Ng'owummula. Nssf we kwa sente zo. Kasajja kalina olugosi lw'embizi akalina akatwe. Kasajja gwe bali kuba ne bakuttira wano. Bali kakuba wabo bwe bakozesa. Ne katwala entwe yako ne bakali wadinga kali mu investment. Bali kuba akatwako ne bakaasa. Kati ko kakola. Ekabitandika. Ndi mu COVID simanyi muki babaweyo mid-term. That was stupid idiotism. Why? Omusajja balina ba statisticians mu National Security Fund ne babala abawumula omwaka guno abalitayalinga balina okudizibwa ki sente zaabwe. Kakati how can you tell me this money is not liquid form? The money National Security Fund has is invested. At times it losses nikajjayo entwe yako nikajjayo entwe kasajja goli dduka kiro bajja kuba mutwogo bakwasa bali kuba kasajja goli kulikoli bali kuba entwe eyo ne bajaasa okitegedde sente bazijjayo dda ne bazinvestinga kugambye sente National Security Fund ze bagiwa okututerekera investinga olumu ekola losses olumu tekola losses kakati here ababoda balabanga ettaka ne bali inflatinga which means we registered a lot of losses. Oba board ye wagula. Naye agogo nako yino gwa masasi. Kukayo rani mugasimbya line ba. Batula ku board. Mugazika mu gundi. Mu cemetery of shame. Agabba amabati muzinga buzinzi. Coffin ya mabati. Tabanga bati gonna agawonyewo kabini. Akawonyewone gaduka tugasula wana indulu nezivuga agabigeta akuba masasi indulu nezivuga loringizia ba indulu nezivuga nolo mubbi waduka mubbi naduka myezi 3 ngegwanga literede teri mubbi wano masasi yes kadi obanga sente omusajja yazinvestinga azijeweza mid-term kuba the statisticians had the best repayment period on a person who retires with his money. Ekitegeza sente ziri yalitazina mu liquid form yayina okutunda some of the assets buli machuwale ninga kokole twekale kasajja gwe sikuwagedde nayo lidduka kiro oli mu investment authority bali baka twako bakakulinga olugosi ne bakaasa kekabitandika kakati how can this man do to protect and save his job? He agreed with the stupid idea. Oyinza n'okwesanga nga National Security Fund etuuse ku level tekyasobola kusasula muntu. Sente ze kati ziriyo. Ati kyenkubuulira. The money that would be paid in 5 years now was deducted into 2. Ne basasula abamekakiretaaka kalina olutolo kalinga olugosi. Kabba ne kasirika kali muyimbe sajja goli duka kiro tebali kyenda gudde ne kitaba neko sajja goli badduka kiro n'abaana bo kakati muzeeyi abantu banafuna sente zaabwe ani nkubuulire is in a mess. National Security Fund is in a mess. eri mu mess. Why? Unless it is sold the assets pretty much surely
esobole okusasula bano abataali suppose kusasulwa kakati ate sente ezya fugere zijjawo kuba you want to obusiru obuli wano n'abaasoma tebamanyi